Omukyala amanyiddwa nga Lady Mariam oba muyite Tinaatine avunaanibwa gwa bufere. Pastor Jango bimusobedde eka ne mu kibira anti bannamwandu bamukaka okutunda church saako TV ya kitawe gye yamulekera. Omuyimbi wa bandi amanyiddwa nga Bettina Namukasa anoonya mwagalwa ku setolinga. Omuyimbi The King herself Cindy Sanyu bamukoledde bridal shower anti oko yamutwala. Oli ku UN show amawulire ag'ebisanyusa nange Maria Violanta wano ku iTos TV. Towerabira okusubscribinga ku YouTube channel yaffe n'okutufollowinga ku social media handles zaffe ez'enjawulo okuli Facebook, Instagram, Twitter, TikTok n'endala mpiti. Ennyimba z'Abannayuganda 10 ezikuta abantu omubabiro wiiki eno okusinziira ku YouTube wano ku UN zikutuusibwako IP Records. Oluyimba oluze ku namba 10 Gamba Chwi olwa Fefe Busi. Oluyimba oluze ku namba 9 Gyenvudde Bebe Cool. Oluyimba olutudde ku namba 8 Mbeeraamu Karo Kasita. Oluyimba oluze ku namba 7 Ready Maulana ne Rain. Oluyimba oluze ku namba 6 Balekaabo Palaso. Oluyimba oluli ku namba 5 Kisenge Drekali ne Waiki Benda. Oluyimba oluli ku namba 4 Ogeza Victor Rose. Akafeche nga lwe luze ku namba 3 olwa remanamakula. Ek for you olwa azawi nga lwe luli ku namba 2. Kimuli kyange olwa Vinka ne Mudra lwe lukute namba emu wiiki eno. Tulinde wiiki ejja n'ennyimba zaffe 10 ezisinza okukwata bannayuganda omubabiro wano ku UN ku iTos TV nga zikutuusibwako IP Records wano e Kansanga. Omukyala amanyiddwa nga Lady Mariam oba muyite Tinaatine avunaanibwa gwa bufere. Kino kyaddiridde muganda we amanyiddwa nga Swabula Kalungi okumuvunaana ogw'okumuferako ssente ze obukadde 7 ze yali yamusindikira okumugulira ennyumba Emitiana ng'ali mu United Arab Emirates. Mukyala Swabula agamba nti Tinaatine yamugamba okumugulira amaka ga $2.7 n'amuweerezako $7 ng'endala ayina okuzimwewolera mu bbanka, ekintu mukyala Mariam ky'ataakola. Swabula avuddeyo n'agamba nti ye ayagala ssente ze bw'atyo n'alangira ne muganda we Mariam obulogo nti yagenze ne yeeraguza asobole okukyusa ebintu byonna n'okumulemeza ebweru. Mariam agamba nti ye Swabula Kalungi tamumanyi era ne byamwogerera tabitegeera ne mbaganda be tamubala. Full figure asabye President Yoweri Kaguta Museveni okwamuka Entebbe nga bukyali. Controversial presidential advisor oba muyite omukyala Full figure asabye President Yoweri Museveni okwamuka Entebbe. Kino nno kyaddiridde Full figure okugenda ku NIRA okwewandiisa okufuna birth certificate. Eno abanira nga gye bamusabidde miliyoni ya Uganda namba okusobola okumugobera ku zino empapula. Full figure ekintu ekyamunyiziza ennyo bw'atyo n'agamba nti olwo bamaama abatasobola kuraisinga ezo ssente bo banakikola batya, bw'atyo n'agamba Museveni va mu ntebe. Omuyimbi Nubian Lee avuddeyo n'alangira abayimbi banne obuli bw'enkwe. Gye bufuddeko omuyimbi Nubian Lee kw'ossa mukwano gwe eyaliko former presidential candidate amanyiddwa nga Kyagulanyi oba muyite Bobi Wine baganibwa okuyimba era nga kino kyali kyekuusa kubya obufuzi bwa Uganda. Bwe batyo Nubian Lee ne banne abamu batwalibwa ne basibwako ekitalya prison era nga we bavaayo Nubian Lee bw'atyo yategeka omukolo makeke ogw'okuwasa mukyala we gwe tumanyi nga Gloria Mutoni. Wabulanga guno omukolo gwayogeza abantu obwama era nga abayimbi sako ba comedians bangi ne bavaayo ne beekalakaasa oba ne beemulugunya ku kintu kino. Wano nno nga mwe muli Madracha Nchiko,
kwosa ne mwana mulenzi Kalifa Aganaga. Bano nno Nubian Lee okubaanukula avuddeyo n'abagamba nti talabanga ku bantu bankwe nga bayimbi kubanga Boy ye ne Bobi Wine we balina ebizibu teri muyimbi n'omu yavaayo wabula olw'okuba balina kye bakoze bavuddeyo ne batandika okuboogerera. Nubian Lee agambye nti ye agenda kusigala nga atambuza bulamu bwe nga walina obutambuza era abo abali b'enkwe nga bw'abayise tebalina kye bamugamba. Ku Lwokusatula wiiki eno omuyimbi Palaso yavaayo n'agenda ku Twitter ye n'awandiika nga asaba abafaani be okumuyambako okumusondera ku ssente asobole okutaasa Range Rover ye eyali etwaliddwa aba URA. Palaso yagamba nti abanjibwa obukadde bwa Uganda 100 era n'asaba abafaani be okumuyamba okuzimukuŋŋaanyizaako. Wano nno abantu abamu baavaayo ne bagamba nga Palaso bo we batalina buyinza kumusondera ku ssente ezo era ne bagamba nti kijja kuba kizibu nnyo okweza emitwalo 5. Wano nno taata Palaso we yaviiriddeyo n'amuwa emitwalo 64,000 n'amugamba nti zimuyambeko ku kununula emmotoka ye. Palaso yavuddeyo n'asekerera abo bonna abaali bamukudaalira titajja kusobola kuweza mitwalo 5 kubanga kati wenjogerera ayina akakadde ka Uganda kalamba. Omuyimbi wa Swangs Avenue amanyiddwa nga Azawi yavuddeyo n'asuubiza abafaani be konsati oluvannyuma lwa lockdown. Azawi yagambye nti teri kimulemesa kubanga ayina buli kimu kyonna ekyetaagisibwa okubanga ayimirizaawo konsati nga muno nno mwe yeesigidde ne albamu ye empya gye eyatuumwa African Music era n'agamba nti ennyimba zonna aziyina mu bujjuvu na buli kimu bafaani kye beetaaga akimanyi n'olwekyo mulindirire bulindirizi concert. Omuyimbi wa bandi amanyiddwa nga Bettina Namukasa yavuddeyo n'agamba nti kati ali redde omuntu yenna ajje amuwase. Bettina agamba nti yakooye obuwulu era nga kati wayogerera ssaako emyaka gy'alimu gyetaaga kutandika bufumbo na famire. Omuyimbi amanyiddwa nga Zex Bilangirangi wenjogerera emmotoka emulemeredde bwe yavuddeyo n'agamba nti emmotoka etwala amafuta mangi era nga takyasobola kugyafoodinga. Tujjukira bulungi nti Zex yayitako n'eyaliko omukulembeze wa ghetto amanyiddwa nga Bobi Wine asobole okuwa emmotoka eno omukisa wabula Zex yavuddeyo n'agamba si ka mmotoka ennemeredde era ng'emmotoka ya kika kya Alweddizza namba UBE n'agamba nti eri ku sale yenna ayagala ogigula ajje agimuguze asobole okufuna gy'asobola okwafoodinga. Bwe teeyongerayo The King herself amanyiddwa nga Cindy Sanyu bamukoledde surprise bridal shower anti emikolo gituuse. Cinderella yabuuziddwa lwaki tebamukoledde baby shower than okumukolera bridal shower. Yagambye nti ekyo tekiri necessary wabula ekiri mu ddiiro kya mikolo bwe batyo ne basalawo okumukolera bridal shower. Lindirira emikolo gya Cinderella gyonna nja kubanga ngikutuusaako wano ku UN show ku Itos TV. Pastor Andrew Jengo ononno nga ye musika wa eyali Pastor Augustine Yiga abizaayo asobeddwa mu maaso ne mu kibira oluvannyuma lw'ab'ekika ssaako bannamwandu b'omugenzi okumuteeka ku pressure nti atunde church ssaako ABS TV omugenzi bye yaleka ng'ataddewo. Pastor Jengo kino kyamuleetedde okutuuza meeting awo ekawaala basobole okugaayagaaya mu nsonga zino wabula nga kyalabise nti ab'ekika baakalambidde nga bo bagamba nti TV ssaako church bitundibwe ekintu Pastor Jengo ekyamunyiizizza era bw'atyo n'agamba nti ye taata we yaleka omusingi era nga tagenda kukkiriza kutundako kintu yadde n'ekimu. Nga neeyongeddeyo ne UN News kuleetedde olutalo lw'abayimbi ababiri nga kuno kuliko Bebe Cool ssaako mwana mulenzi Blackskin nga balwanira oluyimba olumanyiddwa nga gyenvudde. Blackskin agamba nti luno oluyimba lwali lulwe wabula n'asalawo okuluguza Bebe Cool nga yamusaba miliyoni ya Uganda namba. Wano Bebe Cool yasasulako emitwalo 5 n'asuubiza okuleeta balansi nga oluyimba luwedde. Blackskin agamba nti akoye okubanja Bebe Cool kubanga Bebe Cool oluyimba yalutadde ate nga lumukolera ssente. Blackskin yafulumiza oluyimba lwe lumu wabula mu versions ez'enjawulo era n'agamba nti tagenda kukkiriza Bebe Cool agende nakyo bw'atyo.
Blackskin yali afulumizaako oluyimba lwe lumu wabula nga yali yaluyimba ne mwana mulenzi amanyiddwa nga Epas ne title yali emanyiddwa mu nsasule. Guno si gwe mulundi ogusoose nga Blackskin awandiikira Bebe Cool ennyimba wabula aze amwandikira ennyimba mpitirivu ate ez'enjawulo nga muno mwe muli Up and Wine, Katono n'endala nnyingi nnyo. Wenneeyongerayo radio station ebadde emanyiddwa nga Hot 100 FM wenjogerera tekyaliwo oluvannyuma lw'okugulibwa investor amanyiddwa nga William Pike. Ono nno ayina radio stations eziwerako wano mu Uganda era nga muzo mwe muli Beat FM, Capital FM kw'ossa n'eno gye yaakagula. William Pike yagambye nti radio station eno egenda kuddamu erunning wabula nga bakyalina empapula ze bakyamaliriza era bw'atyo n'abasuubiza nti guno omwaka nga guweddeko mulindirire ekipya kubanga agenda kuba agikomezaawo mu linnya eppya. Obadde olaba UN show wano ku iTos TV nange omwerezawo Maria Violanta wabula nga sinnakusibula towerabira okusubscribinga ku YouTube channel yaffe saako n'okutufollowinga ku social media handles zaffe ez'enjawulo nga muno mwe muli Facebook, Instagram, Twitter, TikTok n'endala. UNT ku iTos TV ekutusibwako iTos Productions Limited. Olwaleero mu kanyomero kaffe ettutumu nkuleetedde mwana mulenzi amanyiddwa nga Legacy oba muyite Yiga Peter Alexander amanya ge amatuufu. Ono nno muyimbi ate nga era muwandiisi waazo atuyimbidde obuyimba buyitirivu omuli eddekende Seto kw'ossa My Town era nga luno wetukeberedde ku YouTube channel lubadde n'abalabi 89. Legacy yatandika okuyimba mu mwaka gwa 2018 wabula nga ettutumu asinze kulifuna mu mwaka gwa 2020. Legacy ayimbira mu nnimi nnyingi nga muno mwe muli Oluganda, Oluzungu n'agattamu Ekijamaica era nga ayimba dancehall, Afrobeat kw'ossa ne R&B. Omuyimbi omulala gwe nkuleetedde mu kanyomero kano ayitiddwa Dr. Ronnie Uganda. Ono nno muyimbi musawo ate nga mujaasi. Atuyimbidde obuyimba bungi nnyo omuli akaserengeto, coronavirus kwoteeka n'akapya akayinawo kati akamanyiddwa nga Miss Kavi. Kano nno nga wetugendedde ku YouTube channel kabadde n'abalabi 1,600 wenjogerera essaawa zino. Omuyimbi omulala nkuleetedde mwana mulenzi amanyiddwa nga Kimnana. Ono nno asinga kutegeerebwa nnyo mu bitundu eby'ejjinja eyo era nga y'omu ku baana abatuyimbira oluyimba olumanyiddwa nga Welcome to Busoga nga luno baluyimba ne mwana mulenzi amanyiddwa nga Dax Cartel. Kimnana yeeyongerayo n'akola remix gye yakola ne mwana muwala Karo Kasita emanyiddwa nga Balance. Era nga wenjogerera essaawa zino ayina oluyimba lwe olutambula ennyo olukyase ku YouTube nga lumanyiddwa nga Wandiika. Mu kanyomero kaffe kano nkuleetedde mwana mulenzi omulala amanyiddwa nga Heybra. Heybra no muwandiisi wa nnyimba ate nga muyimbi waazo. Yazaalibwa era n'akulira mu kitundu ekimanyiddwa nga Kansanga. Heybra yatuyimbidde ennyimba eziwerako nga mu zo tuyinawo Mpaako lunono nga yaluyimba ne mwana mulenzi amanyiddwa nga Jostede. Ayina olulala oluyitibwa Bad Manners n'endala mpitirivu. Heybra ayimba Afrobeat, R&B kw'ossa ne soul. Nga neeyongeddeyo nkuleetedde producer amanyiddwa nga Sencha Vibes. Ono nno nga amanya ge amatuufu ye Ssentongo Henry. Ono producer aze akolera abayimbi bangi ennyimba era nga mu bo mwe muli Cinderella Sanyu. Ono nga yamukolera oluyimba lwe olumanyiddwa nga Nkwataako. Yakolerako ne mwana muwala Fiye oluyimba olumanyiddwa nga Tebakulimba kw'ossa upcoming amanyiddwa nga Legacy. Ono nno nga yamukolera oluyimba lwe olwamuleetera ddala ku form oba oluliko kati olutrendinga olumanyiddwa nga My Town. Abo bensobodde okutuusaako olunaku olwaleero mu kanyomero kaffe akamanyiddwa nga Tutumuka. Abalala bangi nnyo nkyabakuleetera naye wabula teweerabira okusubscribinga ku YouTube channel yaffe kw'ossa okutufollowinga ku social media handles zaffe ez'enjawulo omuli Facebook, Instagram, Twitter, TikTok n'endala. UNT ku iTos TV ekutusibwako iTos Productions Limited.